وصفيه وخليله من خلقه محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي البشير النذير الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. أيها المؤمنون، وأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، تركنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. atenderezebwa Allah nyini buyinza, nyini matenda aga waggulu ye Allah yekka, yasabwa Allah, yasinzibwa Allah, ayebazibwa ye Allah, atukoledde Allah ebyengeri ebiyitirivu. Kuviira ddala Allah lwe yatonda ensi eno paka lwagenda ogisikira n'ebirimu, ye mutonzi, teribaayo mutonzi mulala, era yasaana okubeera nga asinzibwa. Tumusaba Allah so okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabbi w'omulembe guno ogw'enkomerero, etagenda kubeerayo nabbi mulala kujjako Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bakubiriza okubeera nga tumwagala, n'okubeera nga tumugondera, n'okugoberera enkola ye gye yajja nayo mwe muli okwesiima kw'edduniya eno n'okwesiima okwakira. Olunaku nga luno olw'ejjuma oyitirizanga nnyo okusaalira ku Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Okumusaalira okwo kugasa ggwe amusaalidde. Yatukubiriza naddala mu lunaku olw'ejjuma al-ikthaaru min as-salaati alayhi, kubeera nga tuyitiriza nnyo okubeera nga tumusaalira. Ekyo nno kiragiro ekyokusaalira nabbi ng'ayogeddwako, ekyokusaalira nabbi mu mbeera ez'okusinza Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi, Allah ye kennyini assa okusaasira, bamalayika ne basaba edduwa eri Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah kyava atugamba nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, sallu alaihi wasallimu taslima, omusaalire nabbi olusaalira nga lungi. Obeerangako awo n'osaalira ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So si zino ensaalire ez'omuzannyo, so si ensaalire etaliimu ibaada. Oli alengera abayomba n'ayagala abasirisi n'abagaa nti sallu ala nabi, sallu ala nabi. Omuntu ayinza n'okuvuma nabbi awo mu busungu, naga atumbuulira nabbi. Naye okusaalira nabbi ala sabili al-ibada, tumusaalira mu mbeera ya kusinza Allah, kubanga kiragiro kya Allah. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam, akthiru min as-salati alayya, buyitirizenga nnyo okunsaalira, fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum, okusaalira kwammwe okwo kuntuukako wonna we mbeera ndi. Baganda bange, olunaku luno olw'ejjuma Allah lwe yatonderamu Adamu, qiyama bw'eriba etuuka, egenda kutuuka lunaku lwa jjuma, buli olubeeranga mujjukira ekyafaayo ekyo ekinene n'obuyinza bwa Allah ne qiyama okuba nti ejja kutuuka lunaku luno lwa jjuma. Tuluwe ekitiibwa, tulukoleremu ibaada Allah z'atwagaza. Baganda bange abasiraamu, tetusobola kuŋŋaana wano ne sibakuutira kutya Allah. Kutya Allah ly'ekkubo ery'okwesiima, ly'ekkubo ery'obuwanguzi. Allah waffe tubeere nga tumutya fi sirri wal alan,
Tumukyenga Allah mu kyama ne mu lwatu, kutya Allah kukola mirimu mirungi, kwewala ebyo Allah bye yaziiza ebiri haramu bite. Waabudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, sinza Allah paka Allah lwagenda okujjamu omwoyo. Allah tuleme kumusinzanga mu season, Allah tuleme kumusinza olw'okuba waliwo abatulaba. Waabudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, sinza Allah wo buli kiseera paka Allah lwagenda okujjamu omwoyo. Bangi mbaganda baffe abatasaala bannyinaffe nga be sola tebagirabirako ddala, olina agamba nti Allah teyampa talenti ya kusaala. Mulimu abagamba nti ze siina mudu olwaleero zisaala. Okusaala it is not a talent. Okusaala tekwetaagisa kubeera mu mudu. Allah atulagira kuyimirizaawo sola. Olaba abantu abali mu lutalo essola tebavaako, abali eri mu kutya abakutte emmundu, abali mu ddwaniro, Allah yabassaako essola n'abalagira okusaala. Ate butya omuntu ali mu mirembe atudde mu dduuka ali ku boodabooda essola n'emuyitako n'agamba nti leero sirina muudu zisaala, n'agamba nti Allah teyampa talenti ya kusaala. Kusaala it is not a talent. Ibaada kusinza Allah. Abakyala abamu basaala lw'abaami, bw'alaba ng'omwami amuyisizza bubi n'agamba nti n'essola zo nzitadde. Waabudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, sinza Allah paka Allah lwagenda okujja mu nsi. Tunuulira nnyo abantu booli n'abawaka abaffe balimu abo abayimirizaawo essola. Londoola ezzadde lyo n'eyo yonna gy'oligabye, gye tukumbizza abaana baffe tubalondoola okusigala nga bali ku ssola. Libeera ssanyu Allah okuyingiza ejjana ng'otunula ne ku zzadde. Liribeera ssanyu Allah okubagatta mu jjana n'ezzadde. Tulondoole abaana baffe ku nsonga y'essola. Nabbi bwe yajjanga awaka yasookanga kubuuza asalla al-gulaamu, abaana basadde. Naye olwaleero abazadde tubuuza ki? Abaana balidde, bafunye breakfast, abaana banaabye. Ekigambo ky'essola kigambo kikulu. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza kubeera nga tutya Allah. Omulamwa gwange ogw'omu khutuba, zimba omusingi omulungi eri omwana. Abazadde abali wano abalungi, Allah kyakuwadde mu nsi muno zadde. Abamu balaba okubeera n'abaana balaba ng'ekintu ekiri nnomo. Allah baatawadde baana be bamanyi obulumi bw'okubeera nga tebalina baana. Abantu batambula anoonya zadde, ne bakozesa amakubo n'ago Allah g'atakkiriza bafune ku baana. Abamu bagenda mu bitongole babagule, afuneyo omwana amuyita taata, afuneyo omwana amuyita maama. Era tekakutandanga mu nsi muno ne bw'obanga onyiize okwenkana empologoma okuvumanga omuntu olw'okuba Allah tamuwadde ezzadde. Mulimu abantu ali awo anyiize n'anyiiga ne munne n'amulangira obugumba nanti kyova tewazaala. Kyava Allah yakumma omwana, toyisangamu omuntu eggaali olw'okuba Allah tamuwadde mwana. Eyo hibatu min Allah, kirabo Allah kyabaawadde omuntu. Allah kyagenda okukubuuzaako n'oyo atalina mwana teyayagala. Allah okuwa ezzadde kyengera. Bw'amala Allah okuwa ezzadde nti kyengera, mas'uliyatun azima, buvunaanyizibwa obunene obugenda okutubuuzibwako. Thumma latus'alunna yawmaidhin anin na'im, teriyo atagenda kubuuzibwa ku zzadde kubanga bye bimu ku byengera. Naye Allah agenda kutubuuza ku baana. Tuukiriza obuvunaanyizibwa Allah bw'akuwadde, sima omusingi omulungi eri omwana, sima omusingi omunywevu eri omwana, onoosima otya omusingi omulungi eri omwana. Mugondere abazadde, muwulirize abazadde ebbanga lye bamala nga bye babagamba tebiri mu kujemera Allah. Abaana b'ennaku zino bawaganyala. Abazadde battunka nabo ku poliisi, ku bitongole ebirwanirira eddembe. Omwana n'ayinaayina ne muzadde we n'amutwala ku poliisi. Kiki amubanja?
kiki? Kubanga yeetabye ne nnyina. Omwana takula wali bazadde. Muwulirize abazadde mbagondere ku ebyo bye babagamba ebitaliimu kujeemera Allah. Naye onoosima otya omusingi omulungi nga gwe omuzadde eri omwana? Allah gwawadde omwana. Onoosima otya omusingi omulungi? Kisookera ddala taalimuhum mabadi'u ddiin. Abaana tubasimira omusingi ogubayigiriza emisingi gy'eddiini ka tawhidillah, ng'okwawula Allah. Wa hubbullahi wa rasulihi. Abaana baffe tubateekemu mu mitima gyabwe okwagala Allah n'omubaka we. Mulaba Abakatuliki, Abaprotestanti, abantu abatali basiraamu bajja omwana waabwe eno nga muto nga bamulaga nti Yesu ye kamala byonna. Era ekyo omwana n'akula ku ddiini yaabwe eri gye bakakasa nti ye ddiini, ng'amanyi nti Yesu ye byonna. Abashiya bakuliza abaana baabwe ku musingi ogw'okunyigira Abubakari ne Umar, era nga eboogerebwako babakolimira, bakibateekamu buto. Owange gwe omusiraamu ali ku manhaji yaba ahli sunna wal jamaa, omusiraamu gwe ali ku Qur'ani ne sunna, omwana we omutaddemu mabadi'u ddiini, emisingi gy'eddiini ka tawhidillah, ng'okwawula Allah, hubbullahi wa rasulihi, omwana okwagala Allah n'omubaka we. Olwaleero tuli mu holiday, abazadde abamu emisingi egyo bagimenya. N'akwata omwana n'amutwala mu kyalo asamire, n'akwata omwana n'amutwala mu kyalo balule abalongo, kubanga famire yafunye abalongo. Omwana musimira omusingi ogwa tawhid. Tunuulira omusajja omulongoofu Luqman, Allah gwanyumyako mu Qur'ani, yamuwa n'erinnya lya ssuula nnamba, suratu Luqman. Wa idh qaala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Jukira mu kiseera Luqman yali omusajja omulongoofu, bwe yabuulirira omwana we n'atuula naye n'amugaa nti ya bunayya la tushiriku billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Mwana wange tekakutandanga n'ogattika ku Allah, inna ash-shirka la dhulmun adhim. Shiriki buli azaamaanya bunene. Olwaleero ffe abazadde tukwata abaana ne tubatwala mu shiriki, kubanga bawummudde. Muwulira ku leediyo, ku TV ez'enjawulo, buli famire eranga okuyita abaana mu kumanyagana. Okumanyagana kuno okutaliimu hubbullahi wa rasulihi, nga kusima musingi baana kutegeera tawhidi, kutegeera Allah, kubalaga kulima bijja, okusi kumanyagana. Okumanyagana okuteekeddwa okubeera mu famire okw'omusingi omunywevu eri abaana, kubasimira musingi gwa kutegeera Allah waabwe. Naye abaana tubatwala mu holiday n'empanvu bagendeko mu byalo balime ku bijja, kubanga bakusanze ng'ebyenfuna byakendeera. N'olaba nga waliwo obuzibu bunene, n'obavuga mu mmotoka, baabo mu kamunye, baabo mu kosita, mubateereddemu eŋŋoma n'ensaasi, bagenda bayimba ennyimba ez'okuwemula, nnyimba eza lubaale, bagenda mu kyalo. Ne batuuka eyo mu kyalo, bali mu famire, abantu ne batandika okuteesa, tuzizzaawo tutya ebiggwa, tukoze tutya, empewo z'ekika gundi yazirina. Senga kyali nti okulima ebijja nti mwe muli emirembe, senga ffenna tulwana kubeera ku bijja. Naye ate ekisinga okwewuunya, abantu balonda asigala mu famire, asigala awo ekiwaala akuuma ebijja, balonda atalina kyakkola. Era osanga famire ng'etudde enoonya ani anaasigala wano. Bwe tunaabanga n'emikolo ng'awaka walabikanga awali abantu, tebanoonya mugagga. Senga kyali nti okubeera ku bijja kirina kye kikola, senga wabeerawo n'eŋŋumi mu famire, nze nsigala, nze nnondeddwa, temunzija wano. Naye ate tulonda abayabayaba basigale eyo ku bijja bakuuma awaka, bwe tunajjanga okuziika nga awaka walabika bulungi. Abaana tubasimire omusingi gwa kwagala Allah, omusingi ogw'okutegeera nabbi, omusingi ogwa tawhid, nga Luqman bwe yakola.
Allah agenda kubuuza ku zadde. Naye sima omusingi omulungi nga guli mu mabadi eddiini, emisingi egy'eddiini. Omwana ategere nti mu Busiraamu basaala, omwana ategere nti mu Busiraamu waliyo okusoma Qur'an. Ekisinza okukola bubi abazadde kwe kukonfuzinga abaana mu bwongo. Mukonfuzinga abaana mu bwongo ne mubakonfuzinga ne mu akiida yaabwe. Mu mbeera ki? Kwe kubeera nga omwana omutwala ku St. Peter, St. George, ate muhulide n'omukwata n'omuwa omuwalimu. Eri asomayo birala, bwadda muhulide n'asoma ku muwalimu birala, omwana n'abeera nga ali confused. Ki ekituufu ku byombi? Byasoma eri omuwalimu mu holiday, mu short holiday, oba byasoma eri ku St. Gundi? Temukonfuzinga abaana bammwe, mubatwale mu masomero ag'eddiini agalimu Obusiraamu, agalimu Qur'an. Omwana mwajja okutegeerera kalimatu la ilaha illallah n'obuzito bwakyo, tegere nti Allah yasinzibwa mu byonna ebiriwo. Mulaba nga tukuŋŋaanye nga famire ne beegayirira omukazi omukulu okusaalako, ne beegayirira omukazi omukulu yebikkirire. Wina tukanoga mwannyinaze, ndi mu Basiraamu beesaala nabo, ojja kunswasa. Teekako akakaya. Lwaki abantu beegayirira? Lwaki omukazi ono bamwegayirira omukazi omukulu afaanana bw'atyo, ne beegayirira omusajja asaale ku ssula? Okimanyi nti afudde taatawo? Wali saddeko mu bantu nga bani nkuyanja n'otasaaleko, kubanga ssula yakulanga Obusiraamu tebuliimu. Anaasima omusingi gw'omwana eri eddiini agenda kuwangula. Musima emisingi gya lubaale, baana kubatwala kusamira, kulima bijja, kwalula balongo, kubateeka mu buruda. Egyo emisingi mikyamu. Tarbiyatihim ala mabadi eddin katawhid wa hubbu llahi wa rasulihi. Sima omusingi omunywevu gwa kugunjula mwana ku ddiini. Omusingi ogwokubiri, ta'zizu alqiyamu alakhlaqiya. Abaana tubasimira omusingi ogw'okubateekamu empisa. Bannange, empisa, sanga omwana omutaavu mu omuntu omukulu. Olwaleero sanga abavubuka mukiyita ggaali ng'ayisa mu muntu alimu eddiini, omuwalimu w'eggwanga n'amuyisaamu eggaali. Lwaki olowooza abaana batuuse ku leve eyo? Ta'zizu alqiyam alakhlaqiya, adamu ta'zizu alqiyam alakhlaqiya. Abaana baffe butabagunjulira ku mpisa. Abaana abaakula edda mu myaka baakula batya abantu abakulu, nga babatiira ddala babawa ebitiibwa. Naye bannaku zino tebakyatya abantu bakulu, tebawa abantu bakulu bitiibwa, tebawa abawalimu bitiibwa, tebawa abayimaamu bitiibwa. Lwaki? Kubanga empisa zisiiwuuse. Mu bimu ebisiiwuusiza abaana empisa bye muteekeddwa okwegendereza abazadde, gy'emitimbagano gino egitutunuddemu. Emize emikyamu egiri ku mitimbagano gigatta ensi yonna, gigatta ensi yonna gy'omanyi. Ensi yonna, so si Uganda, ensi yonna. Buli mpisa, buli nsi eri okwo. Kati abaana baffe tubalekedde amasimu ne bagenda ne bakwatagana ne ba agenti ba shayatini. Usanga omwana anyumya ogugambo ogunene. Ba agenti ba shaitani bayonoonye dda ideology y'omwana. Bamulaganga bw'alina eddembe, bamulaganga bw'alina rights. Kyovula abo basanga mu buliri ng'ali ku muganda we yennyini gwavuga olupanka, ng'ali ku muganda yo yennyini gwawadde olubuto. Kubanga ebimu babikoppa ku masimu. Abasiraamu beewaana mbu babajja ku digito, manya ku analog ne babateeka ku ki, ne batamanya nti babasembereza bwononefu. Ebisowaani ebyo byennyini bye tuwanise awaka we tulabira TV. Ate abaana kati be balina remote. Bw'okyasobola okutuula ku TV ng'olabe purogulaamu yo ng'omuzadde.
ng'olina abaana wakana atagikuggyako, aba yagikuggyeko dda ng'atadde mu ccano wayagala, era n'ovaawo ng'owuluguma baana b'ennaku zino hanzigyeko limoti naye ng'edda ng'otuula otya taata waatudde, ng'otuula otya omukajjalako otya. Ekyo abantu balabanga obwali obukambwe, kumbe kwali kugunjula okutuufu. Abaana obuteemoolera ku bantu bakulu, obutebayisaamu maaso, naye abaana baffe tubateekemu empisa ennungi, mithlu as-sidqu wal amaana wal rahma. Abaana tubayigiriza okubeera n'amazima, abaana tubayigiriza okubeera abeesimbu, abaana okubeera n'ekisa. Ng'omwana alina ekisa, mulaba olwaleero abavubuka bano betuwa abaana, betuwa bannyinaffe, amulekaawo mu nnyumba atamuwadde emmere, n'amulekera renti n'atambula, takyalina n'ekisa, kubanga ekisa kiwedde mu bantu. Omusajja eyanywesa embwa, nabbi atunyumiza ekyafaayo ekyo, Allah n'amuyingiza ejjana, kunywesa mbwa mazzi, Allah n'amuyingiza ejjana, n'amusiima. Tunuulira rahma ekisa gye kitandikira. Olwaleero ekisa tukijje ne ku bantu bannaffe. Oli n'aleka omukyala awo nga tamuwadde emmere, n'atambula, n'amujjukiza ku buvunaanyizibwa bwe, n'amugamba weeyiye. Abaana baffe ab'obuwala bannyinaffe ne batuuka n'okkuba amasimu mu bamaama baffe basabe obuyambi obw'okulya, gwe n'osigaza mulimu gumu gwa kuzaala, kubanga baakuwa wawaayo amahale. Abantu tebakyalina rahma kisa. Kyova olaba ekisa kiwedde mu bantu. Abaana ensi butagigunjulira abantu kubeeramu mpisa nnungi. Empisa ennungi zitandikira n'eri mu bisolo. Nga tosobola kuleka nkoko awo nga togiwadde mazzi, tosobola kulaba mbwa ng'ewejjawejja n'otagiwa mazzi, nga bali Allah be yasiima. Oli eyasibira kapa mu nnyumba n'atagiwa bikuta, n'atagiwa byakulya, kyetaddirira? Allah yamuyingiza omuliro, kubanga rahma teyalimu. Nalaba akatambi awo emabega, mutunulire rahma, ekisa bwe kivudde mu bantu, emitima emisaasizi. Musajja alaajana agudde ku accident, abantu bamuga tetujja kuyamba oliwa NRM. Iyo gavumenti gye omuntu afa, sooka otaasa obulamu bw'omuntu, ebyobufuzi mubiddeko after. Naye omusajja n'alaajana abaga anti wagira NRM. Kamukirabe omuntu afa, tutuuse ekisa nga tosobola na kutaasa munno mu bulumi bw'alimu olw'ebibiina by'ebyobufuzi. Ayina rahma, okusaasira kuli ludda wa mu mitima gy'abantu. Ayina rahma. Ebyobufuzi abantu banaabijjamu naye ng'abantu basevinze obulamu bw'abantu. Abaana tubateekemu society, abantu babeere n'empisa ennungi ezirimu as-sidiq, amazima, ar-rahma, obusaasizi, al-amaana, obwesigwa. Olwaleero wano otunula omuntu gw'oyinza okwesiga, omunoonya, omuteretse ebintu byo, ayinza okukubula. Ogamba ndi gwe mba neesiga, gwe nteeka mu kiraamu, bwe ndiba siriiwo asigale mu baana bange, naakubula, naakubulira ddala. N'omagamaga gw'oyinza okwesiga mu nsonga naakubula. Bwe banga society bwetyo bwetuuse okufaanana, wakyaliwo omulimu munene bwe tuteekeddwa okuzimba mu zzadde lyaffe. Abaana tubazimbemu empisa ennungi, baleme kuvuma bantu, baleme kuvuma basomesa, baleme kuvuma bantu bakulu. Bantu bali ku mitimbagano egyo bawemula. Oli naawemula ebigambo byennyini ebizito, oba bazadde baabwe baafa, kati bakyalina bantu bebakwatibwa nsonyi. Idha lam tastahi, laba nabbi bw'atugamba bwe tosobola kukwatibwa nsonyi Allah, fasna'u ma shi'ta, kati buli omu akole kyayagala. Baganda bange, ta'zizul qiyam al akhlaqiyya, sima omusingi abaana botuula nabo bateekemu empisa. Enkya toliiwo, leero wooli naye enkya toliiwo. Noolireko amabujja agagenda okuweebuula, kubanga olwo athari eyajja nti omuntu alagibwa nga amaze okufa, abaana be baliko.
abaana tubagunjula abazadde b'omulembe guno twagadde abaana olwagaliriza oluboonoona. Omwana tebamwagala lwagaliriza oluboonoona. Abaana batadde abazadde ku bunkenke lwakubatiiririra. Omwana n'ayoya buyoye n'enkoko eyaffe wano KFC, omuzadde n'atala n'atuuka n'okwewola agenda asanyusa omwana. Fe abaakulira ku lumonde ne muwogo tetuliiwo. Fe abaakulira ku muwogo ne lumonde n'amayuni ago ag'obukopa tetuliiwo. Naye omwana n'ayoya buyoye KFC neweetala mpola yeetaano ayagala kusanyusa mwana. Bw'abuli azinoola n'agenda ku ssimu n'anyiga anti eyateerewola era bamuwola agulire omwana musanyuse. Bw'osanyusa osanyusa kiki ekyo? Bw'onooba toliiwo enkya ani agenda obbagulira ezo enkoko zi KFC simanyi gundi ezo? Omwana atudde mu bintu by'amasanyu ayagala ice cream. Kikole mu kiseera ekisaanira. Sibaganye gulira baana bammwe naye mu kiseera ekisaanira. Leka kweteeka ku bunkenke. Omwana mulage kino sikisobola, tekiri mu busobozi bwange. Naye munaddaawo mu kutiiririra abaana leero weemuli enkya temuliiwo. Kubamu ekifaananyi agenda okugulira abaana be okubatiitiira olunaku lwe bagenda okwebasa mu kabuli. Era bagenda kukaaba nga bamiisinga ebyo. Dadi nga buli kyonna kye tumusaba dadi atuwa buwi. Dadi agenze. I miss my dad. Ani anangulira KFC olubaka. قولوا قولي هذا واستغفر الله. الجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروا واتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Baganda bange abasiraamu nziramu okubakuutira okutya Allah n'okweyisa obulungi n'okunyweza eddiini yaffe ey'obusiraamu. Tutye nnyo Allah tulongoose tusime emisingi emituufu eri abaana. Wano bwe tuli ekyengera tuli waka bwe mba ntuusizzaamu mu budde temutunenya. Ensonga ey'okusatu bwe tuba twagala okusima emisingi al-qudwatul hasana. Omuzadde gwe kennyini beera ekyokulabirako ekirungi eri abaana. Hal anta kudwa weetunulamu bw'otyo oli kyakulabirako kirungi eri abaana bo. Abaana bakulaba odda emmanju bw'ofuuwa emmindi. Abaana bakulaba onywa sigala. Balaba maama akuluma mu nnyumba ayambadde legging. Abaana balaba ki? Hal anta kudwa weetunulamu ddala oli kyakulabirako ekirungi. Omwana akulaba ku bikolwa ebirungi. Baganda bange abasiraamu abazadde ddala abaana basinga kukopa bikolwa okusinga ebigambo. Ebikolwa bye tukola abaana bye basinga okulaba. Era bw'aba alabanga okuba mami we kyajja okukolanga naye kyatadde mu bwongo. Era obasanga eno abakambwe abakuba abakazi taata teyazanyisanga mukazi. Yabeeranga n'omuggo mu nsondo. Omuggo gukole ki? Eyo sinte. Abaana balina okukulabirako ebyokulabirako ebirungi. Naye babalaba ku wiikendi Haaji ate yava ne ku Kaaba senior council ayambadde ekinu ne canvas. Haaji ettoko enituuka n'asaala atya Haaji oyo. Balaba maama ayambadde legging ne t-shirt ataddeko ne tutu muka Haaji ate namba 3. Namba 3 mukyala tuludde ali ne mumaka obasanga ku mikolo bambadde emijoozi ya byabufuzi. Abakazi abali mu maka eyo ennyambalo ya busiraamu yaawa. Olina kubeera kyakulabirako ekirungi. Totamira, tofuuwa mmindi, toyambala bubi. Yimirizaawo esswala mu maka. Abaana bajja kukula nga kibali ku bwongo. Taata asoma Kurani. Nali nagiwa malo eyo kikoze bulungi ne mulaba. Yalabanga kitaawe ng'asoma ku makya Suratul Rahman. Era naŋŋanda gikwata ku muzeeyi. Bw'abaana bo mu ssuula 10:14
114 sura ki abaana bo gye bakopyeko tudde mu reality mu sura ezo 10 eziri mu Qur'an abaana bakopyeko sura ki omwana gy'ayinza okukunyumyako ng'ogenze kyessuula eno muzeeyi yagintendeka omwana alina okuba nga alina byakoppako ebirungi omwana alaba ovuma kitaawe bw'omuwemula bw'omusikaasika amataayi era ojja kkula abazadde kambabuuza ekibuuzo abali ono mu baana bo boolina ab'obuwala abo boolaba abatuuse okubayira okufumbirwa mulimu omwana ayeegomba omwana oyo omuwala nti ayagala afumbirwa omusajja alinga taatawo ayagala nfumbirwa omusajja alinga ddadi nga bw'akwata maama wange obulungi mu baana bo gyali ng'enneeyisaayo ennungi omwana oyo omuwala gye yeegomba n'alifunye omusajja omulungi alinga taata bw'akwata mami gyali mu baana bo bw'aba mwana mulenzi ayagala okuwasa yeegomba afuna omukyala omulungi alinga maama we bw'ayisaamu kitaawe gyali tuvuma abasajja era bw'oba oli wano nga tovumibwangako mukyala weebaze Allah anta fi ni'ma oli mu kyengera ky'otamanyi bulungi naye babavuma abaana balaba gwolooza abaana abo balaba ne bye bawulira omukyala n'akuvumira mu ntebe n'ojja n'ebiyengeyenge n'osituka n'ogenda mu kisenge abaana balaba n'atuuka n'okubakuutira baana bange tembeeranga n'obusiru bwa kitamu baana bange mumpulirize nnyo saagadde mufaanani kitamu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kunu qudwatan hasana mesigi yange eno mubeere ekyokulabirako ekirungi nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam khairukum abasinga obulungi khairukum li ahlihi ye mulungi eri abantu be oli mulungi eri abantu be nabbi n'agamba nti wa ana khairukum li ahli nze mbasinga okuba omulungi eri abantu bange nabbi yali mulungi eri abantu be bwe yaddanga awaka n'ayamba ku bantu b'emirimu bw'okola mulimu kyawaka ng'oggyeko okutuula mu ntebe n'okutuula ku ttiro nga gwe omusajja sima okola mulimu kyawaka abaana gwe balaba otuula ku ntebe olinga oli ku arushi oduumira buduumizi abaana bakulabako ki ekirungi si Qur'ani omusajja omukulu atuludde ali ku TikTok alaba bawemula abaana balaba wekitobeera mu Qur'ani wekitobeera ku sunna wamalayo bakusuubiza ejjana kunu kudwatan hasana beera ekyokulabirako ekirungi eri abaana bo bagenda bikoppa ebyo byolaba byolimu mu maka abaana babiraba era nabo kwe bajja okuwangaaliza amaka gaabwe nti taata yali tazannya omusanga anywa taaba nga kitaawe mulimu n'abazadde waliyadhu billah omuzadde kuzaalina n'abaana atuse n'okufumba mbwanywa enjaga taata anywa enjaga taata kika kyoyo wali badde olindako okuwasa n'okuzaala bw'oba okyali mu bikolwa ebyokunywa enjaga kubanga ogenda kutta society otta abaana ekidira embayo adduai wallujuo ila Allah abaana baffe tubasimira omusingi ogw'okubateeka mu dduwa abazadde abali wano edduwa kikulu eri abaana nkwegayiridde nga bwe kisoboka sabira abaana b'edduwa tovanga mu swala ku musaalo n'otasabira baana ekyo nno bannabbi bonna kye baakola nabbi Ibrahim Allah amutunyumiza yasabanga edduwa eri abaana wa junubuni wa baniya na'budu al asnam Allah nkingiriza n'ezzadde lyange okusinza lubaale abaana tubasabire so si kubakolimira abazadde b'ennaku zino muyitiriza nnyo okukolimira abaana mu kifo ky'okubasabira bw'atakuwa ssente n'okulima bw'omusaba obuyambi n'okulima n'ozaalukuka nkuzaalukuki tosemeranga ku mayiti yange
ne mu lujja lwange nkugobe kiki? Omwana yamumma emitwalo 10. Abazadde bwe tuba tuweerera abaana nga tugunjula abaana, njagala okubajjukiza message nnene. Bwe tuba tuzadde abaana tetubalabirira lwa kutuyamba. Bw'oba oyamba abaana bo ng'obakuza kuyamba mu bukulu, olabye nkusaasidde. Bw'oba ozaala abaana abali kulabirira bakuwe ssente, olabye omwana olina kumuzaala kumugunjula. Bino ebyokulabirira omwana abirabirira mu mukwano gwa taata ne maama gw'abalinako. Naye tutuuse ku ssa ng'abaana tebakyatuwa ssente mu mbeera ya mukwano gw'abazadde, wabula batuwa buwi kututya kubakolimira. Muzeeyi n'otamuwa. Ali e Canada amusalira ssente zize, ali ku Bwakadaama ezo ssente zize, ali wano ku busomeso naye n'amusalira. Omwezi ne guggwako nga totaddeeko. Lwaki mufuuka abantu ba URA abasolooza obusolooza mu baana? Kugumwana abeera ku bunkenke, muzeeyi bwesimuwa mitwalo 10 anzise. Omwana alina kuwa lwa mukwano. Olaba ssente z'omukwano ng'omwana ddala alabirira taata we maama we olwa laavu gy'alina ku muzadde. Naye abaana batulabirira lwa kubatya, babatya. Mujja bakolimira. Olwo muzeeyi omu omwana yamunyumiza ali Canada, mwana we ali Canada, yabateerawo nga 3 tosukka. 3 tosukka. Oyo ali kumusaala. We bali kuzaala. Azaala. Tozaala kusuubira baana nti bahindabirira. Gunjula baana. Ekyayonona n'abazadde bawo munaasonyiwa. Bino mumanyi temwagala biwulira. Abasinga muli bazadde naye mubiwulirize lwa mpaka. Ekibonoonya abazadde baano, kuba naye kati ndi muzadde, ekyonoonya abazadde ebintu ebi naddala abaawano mu Central baatuteekamu ebintu bibiri nti omuzadde tasobya. Tosobya oli nabbi, oli malayika, nga lwaki tosobya? Kati omuzadde agenda n'ateeka mu baana, omuzadde tasobya. Kambajjukize, ekigambo ky'omuzadde tasobya kitegeeza kino nti omwana taleppuka na muzadde we nga bw'aleppuka n'omuntu omulala. Baaba ku poliisi, weyo amututte luzira, ngaewaali badde otunka n'ettwaho olw'okuba yagaana okusasula. Kati omuzadde we tomutuusa ku leve eyo. So si nti omuzadde tasobye, omuzadde asobye. Era tulina ensobi nnene. Allah zagenda otubuuza. Abaana tubalyaza amaanyi. Tulina abaana n'ebyana. Omuzadde asobya. Ekyokubiri ekibyonoonye kwe kugamba nti omuzadde ye Katonda wa wano ku nsi. Njagala ombuulire kyewa Katonda. Watonda ki? Huwa fi samaa'i ilah wa fil ardi ilah. Asinzibwa mu ggulu ye Katonda ne ku nsi. Omuzadde wa wano tabangako Katonda. Kyebulaba basanga ku graduation babakubira n'akayimba omuzadde ye Katonda wa wano. Yasiba yasumulula. Osumulula biki? Biki byosiba? Olaba akayimba akalimu ne shiriki. Kale we mubanga ddala mutusumulula. Tonjeseza enkuba. Tuli mu katana. Ati musumulula ki? Mutiba ki? Ebyo bye byonoonya abazadde. Muzadde Katonda wa wano ku nsi. Yasiba oba basanga bakyakkala, yasiba yasumulula. Naye nga wasiba biki? Kati omuzadde n'akajjalaata ku baana n'asuubira nti baganda bange kambajjukize. Nabbi Yakubu, nabbi wa Allah, yazaala abaana abawera ddala 12. Omuli nabbi Yusufu ne muganda we Binyamin. Abaana baabo baamuyisa bubi, ne bamukaabya amaziga, n'atuuka n'okuziba amaaso. Bakutte Yusufu, bamutudde mu kinnya, balimbye kitaabwe, bamwogeredde ebigambo. Yakubu yakaaba n'aziba n'amaaso lw'abaana. Naye ku nkomerero y'ekyafaayo, abaana Yusufu bwe yasonyiwa baganda be,
Yakubu n'alaba mutabani we Yusufu. Abaana bategeera ensobi ne beetonda eri Yakubu. Yakubu teyalonza lozi. Yagasa astaghfiru lakum rabbi, ngenda kubasabira eri Allah basonyiwe. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Katonda ye musonyi. Teyabagamba mwampisa bubi. Teyabateekako bukwakulizo. Naye omuzadde wa wano oyinza mukola ensobi n'omwetondera naga sijja kusonyi. Tosemberanga ne ku mayiti yange nkuzaalukusi. Bw'aba ayagala okusonyiwa naga gula ente, ofumbe ekijjulo, oyite n'owoolunyiriri, ojje ne imaamu wo gw'oteekako gula ente ne ssente tazirina. Gw'ogamba akole ekijjulo n'obusobozi tabulina. Musonyiwe abaana bammwe. Omwana bw'akola ensobi bamusabira Allah kumulungamya. Allah mulungamya, Allah mulongoseze. Wadde onyiize, Allah mulungamya, mulongoseze. Aslahaka Allah, mwana wange Allah akulongoseze. Hadaka Allah, Allah akulungamya. Zeze dduwa z'omuzadde ezifuluma ku lulimi, so si kolima. Okolima mu kujje ku nnimi. Ebikolima ebyo bikosa abaana. Nabbi yagamba nti la'anul mu'minu ka katlihi, akolimira omukkiriza abanga amusse. Okimutta abaana. Ayina abamu tubakolimira bwe tutyo ne tubazaalukuka nga batumye bumi ssente n'okuba essimu n'oba mutabani njagala emitwalo 10, mwana nagamba muzeeyi nga sirinaamu naku zino binkutte, n'onyiiga n'okolima. Mwansala temunyambye, natunda kamunye yange ngamba somesa. Ebyo bye nabagambye, bw'oba watunda kamunye kusomesa baana ng'osuubira magoba kati oyagala kosita. Nintunda ekibanja kyange mbuweerere, temunyambye. Toweerera mwana kuyamba baana bo lw'ebyo. Bw'oba obuliddwa emitwalo 10 ku myaka 68 gy'olina, olw'abiri gw'okolimira. Abaana mbasabira Allah baggulire. Neebaza abazadde abaweebwa akatono n'asiima. Omuzadde osobola omuwa omutwalo n'omuwa 50,000 n'asaba edduwa naga mwana wange Allah akuggulire watwale Makka ne Madina. Nabagamba wano mu darusu zembeera nazo, nawerekera omu ku mukwano gwange wano eri kitaawe bwe yali amusiibula n'amuwa emitwalo 3. Muzeeyi n'agagaana, n'amugamba ntono. N'amubuuza ekyokubiri, maama wa omuwadde ezo? N'amubuuza ekirala, mukyala wo ezo ssente zompadde ez'omuwa? Mwana n'ayongerako 5. N'amugamba ntono, n'azimukuba mu maaso, ntono. Era nagamba omukwano gwange oyo bw'oba woli wano mukutu kino kyakuyiga. Namugamba Allah yakuteeka ku kigezi, naye saba Allah kukwatireko okiyitemu kuba ekyo kigezi. Muzadde bamuwa mutwalo 15,000 n'asiima n'asaba edduwa n'akaaba. Gwe bakuwa 3 ogagaanye olinga wa URA. Bazadde twetereze. Bino byonna mbyogera tebitegeeza baana kukajjalaata ku bazadde. Musomo gw'abazadde tusime emisingi emituufu egirongooseza abaana. Ogw'abaana gujja kujja omusomo omutongole, naye guno gw'abazadde tulongoseza abaana. Tubasimira omukingi omunywevu abaana baffe. Abakyala bakulimira nnyo abaana. Nakwata ku mabeere, nakomba wansi, oliraba gyendi gyojja nawe ozadde abaana najjayo ebbeere lino Hafso, oliraba bwe liba ly'eryakuyonsa, olirabye lino bwe mba nze nakuyonsa, olinnoonya ne bwe ndiba mu ntaana. N'atambula n'agenda. Ebigambo ebyo by'oyogera ebyo, ebigambo ebyo maama by'okubutula, omanyi bwe bigenda okukosa omwana. Akati senga wayita omwezi gumu maama oyo n'afa, olowooza omwana oyo aba afunye tokya yenkana ki? Beba abaana b'osanga ng'agenze ne ku ntaana akaaba ayita maama, maama nakukola ki?
maama owulira, maama osobola okunsonyiwa gy'oli nga kakazi kattu kakaba lwa bigambo maama bye yafubutula yajjayo n'ebbeere. Abazadde tetukolimira abaana tubasabire dduwa ezibanze eri Allah, tubagambe Allah abalongooseze. Tosikolimira baana olw'ekiseera ekigenda okutuuka ng'omwana apocca na bigambo bye biwayogera. Ekiseera tujja kutuuka okubutula ebigambo ng'emiryango gy'eggulu miggule, omwana aboneebona olw'ebigambo ebyo. Naye abaana tubagende nti aslahaka Allah abalongooseze dduniya n'akhira. Baana wange wadde munsobeza naye Allah abalongooseze abasonyi. Kyo si kukolima. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك. اللهم اصلح لنا أولادنا. اللهم اصلح لنا أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين.